sente ezizimba Pentagon nzirabyeko emirundi egiwera. Eyo wala nagenda nawe South Africa natulako ku mmeeza y'abagagga era omu omugagga alina kasino esinga obunene mu South Africa mu Joburg. Omwami oyo sagala kwogera mu mannya ge kubanga ali okujjako mu Uganda. Omwami oyo nga namusumba oba musumba ewaabwe pastor we South Africa yayita pastor munno okuva e Uganda naye ng'ensonga eyisizza pastor we South Africa pastor we Uganda yakuzimba nnyumba ya Mukama era nga pastor we South Africa mwetegefu okuwa pastor we Uganda akasente akawerako ku mulimu gw'okutandika ennyumba ya Mukama naye ate pastor we South Africa oyo w'omwoyo omujjuvu gutyo atuuka n'okuwa pastor we Uganda akasente k'okutereeza ennyumba ya Mukama abooko kuzimba ennyumba ya Mukama ate pastor we Uganda ono gwayise asobola okumuwa akasente k'okuzimba ennyumba ya Mukama ate asobola okumubikkulira nti wadde olaba ndi pastor South Africa naye nzannya kasino. Then what was the purpose? Pastor we South Africa okuyita pastor we Uganda ku nsonga y'okuzimba ennyumba ya Mukama ate n'atamukweka kyama kye eky'okuzannya zzaala. Then what was the purpose? Eno emboozi yonna ya bulimbe yannagende South Africa. Musajja mukulu abadde apanga mboozi ye lwakuba ono omujjega omukazi ayonoonye emboozi ye. Bujjingo abadde ayina ekifaananyi ky'ayagala okusiigira abantu abamubanja Pentagon oba endiga ezimubanja Pentagon nti Pentagon tezimbibwa obwo busammambiro bwe mwasonda. Kyova olaba mu mboozi ze ataddemu nti nfunye omukisa ogusisinkana ssente nnyingi kitegeeza gino emitwalo 5 gy'obadde owaayo ng'ekimu eky'ekkumi, gino emitwalo 5 gy'obadde owaayo ng'ekiweebwayo, ne gino emitwalo 5 gy'obadde owaayo okuzimba Pentagon, ezo si ssente ku ssente Bujjingo zaasisinkanye nti yatuuka n'okuweebwa invitation agende South Africa ya pastor omu naye ng'ensonga emuyisizza yakumuwa ssente zizimba nnyumba ya Mukama. Kaakati jjukira Bujjingo ali kaweerege wa accountability ayagala kuzikiza mboozi ya Pentagon. Kyova olaba kaakati buli ayogera ku nsonga ya Pentagon owunziko ovumiddwa buvumibwa n'okunnyonnyolebwa nga tonnyonnyoleddwa. Kaakati zino endiga eziri e Kanani abadde agezaako okuzisikeeriyo nti bannanga omulimu gw'okuzimba ekkanisa gugenda kuggwa temulowooza nti nali mbalidde ku ssente zammwe. Emiwaatwa gyonna egy'okufuna ssente ezizimba Pentagon weegiri mmwe mweyongera okusonda kubanga tuyina n'abatukwasizaako omujjegga. Sitaani yajja okuzikiriza n'okusaanyaawo, eyajja okubba n'okwonoona buli kimu n'ayonoona ddiiru ye kubanga mu kamwa ke mwajjulamu ekigambo kasino. Statement omulimu gwa pastor we South Africa ne tayito ye tebikwatagana nti in case ne bw'abeera akikola tayinza kukyanjaalira musumba munne. Gakyazizza tazze kukyala mbu kulya ssente, tazze ku honeymoon, tazze kulya masanyu, tazze ku business trip, wabula ng'ensonga emuleese stiiru ya Bwakatonda ng'era gwagenza okusisinkana musajja wa Katonda omujjuvu asobola n'okuwaayo omuwendo gwa ssente oguwererako ddala okuzimba ennyumba ya Mukama. Naye ate n'atata kugamba musumba munne oba kulaga musumba munne nti ssente ze ŋŋenda okuwa nzijja mu kuzannya zzaala. Bibeera tebikwatagana. Tayito y'obusumba n'omulimu gwe boogedde tebikwatagana era kye kimu ne Ivan Ssemwanga omule mirembe Omukama amusonyiwe ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya amugaziize entaana ye ekitangaala kimwakire olubeerera. Ivan Ssemwanga nze nagaana okugula emboozi mbu Ivan Ssemwanga yalina amasomero South Africa. Lifestyle ya Ivan Ssemwanga yali tekola masomero era naawe njagala nnoonyezeeyo omuntu owa lifestyle ng'eya Ivan Ssemwanga akola essomero. Kakati toyinza kuŋŋamba nti omusumba aliko tayito y'obusumba mbu ate bizinensi gy'akola ya kasino. Nkimanyi babeera basobola okubikolera mu nkukutu naye tebayinza biteeka mu lujjudde ate era tebayinza kubiraga basumba bannaabwe naddala nga papasi ekyazizza basumba bannaabwe era yakubunyisa kigambo kya Mukama. Bujjingo abadde apanze bulungi emboozi ye, abadde akulukuse bulungi. Kaakati ono sitaani yajja okuzikiriza n'okusaanyaawo bw'agitaddemu ekigambo kasino n'ejabulukuka bweti n'esaanawo bweti. Olabye amaanyi g'essaala ya Teddy Bujjingo nakugambye ono omukazi
lwe lumba olulina okukusaanyaawo ate kaakati mu kiseera kino kizibu okulweyambulula kubanga walulagadde ensi nga mukwano gwo oluvannyuma lw'okululaga ensi nga mukwano gwo naawe wennyini Bujjingo owulira oswala okukomawo tugamba nti bannange nayawukanye ne Susan Namakula era gye buvuddeko wayagala okusimattuka oba okukemettererwa emmeme ng'omukazi akufuukidde akayindiyindi ku kitooke oyatule naye olulimi ne lwesiba oyo omukazi ojja kumwekuulira mu kiruddu obadde opanze emboozi yo ng'oyiseewo ate sigamba nti ekyo Susan mbw'akikoze kagenderere nedda waliwo omwoyo oguli mu kumuvuga ogumukubisa mu mboozi z'ebituli kubanga awo waatudde si alina okutuulawo awo waali si alina okubeerawo kaakati olw'okuba musiru ekimala nga si mugezi ekimala tamanya nti mu mboozi eno nina kuyungiramu bwe nti olw'okuba obwongo bwe bwalobera mu busino obwongo bwe bwalookingira mu kasino ntagala bbiri ne bw'oba onyumya ensonga yo ng'oyagala siba kyassala ekyo ne bw'oba okulukuta ekintu kyo ng'oyagala kumalayo bantu bo era amiwaatwa gy'amazima giyitira mu mukyalo ono kubanga ye Mukama yamuweesanga ekisa ekirina okukusaanyaawo buli muntu alifa olina olumba olulina okukusaanyaawo alifa essasi waliwo emmundu mwe lirina okuva alifa ekiso waliwo we kirina okubeera kaakati ne kino ekiso kyaweesebwa kusaanyaawo Bujjingo Mukama yakuleetera ekibonerezo kubanga wali ku tesiti Katonda okukiika omukazi oyo naye tewakolanga Yobu ndi Yobu wakati mu kusoomoozebwa endogoyi ze zaagenda Yobu wakati mu kusoomoozebwa abaana be baagenda Yobu yali omusajja omugagga n'afuuka omwavulunkupe laba Mukama Katonda bw'amutega Sitaani ajja amugambe nti weegaane Katonda wo bwe mwegaane nze nkuwonya amayuta agakuluma mwegaane nkuddiza eby'obugagga byo mwegaano oddemu nkuvimbise Yobu yagaana okuvunnamira Sitaani kubanga yamanya nti wano kusoomoozebwa kwalimu naye bw'aneekwasa ennyo Katonda agenda kusimattuka Bujjingo Mukama Katonda bwe yakugezesa amaanyi g'akuwadde n'akusindikira Sitaani wagaana okubuuka mu trap kaakati Sitaani oyo kabeere ekiso ekigenda okukusaanyaawo obadde omaze okulimba bulungi endiga zo nga zitudde mu kigaali ky'ogenda kuvuga endiga endala endiga gy'osula nayo mu buliri ekintu ekiyiye ereseemu kasino kyonoonese ekikugoba kikulu naye nkulayirira Bujjingo togenda diddukamu tugenda kulifundamu ojjukira statement gye wakola emabegako mu Pentagon tugiyuzeemu otwaleko ekitundu ekya nnyoko omanyi gye yali eraga toyina gy'olaga Bujjingo togenda kuva wano Bujjingo Uganda is not bleeding tugenda kugifundamu tolina gy'olaga